السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Wachitiwa Allah tumwebaza achatuwadde obuwangazi tumusaba okusasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam oyo gwe yatutumira nga rahmata lil alamin nga kyakusasira eri ebitonde byonna. Tumusaba Allah tabaraka taala abiri nga mussaako okusasira kwe n'abantu b'ennyumba ye n'emikwano gye na buli muntu yenna akasanti la ilaha illallah muhammada rasulullah. Tugenda kutandika n'ekitabo kyaffe kino ekya buku Iqra. Jukira tuli ku volume ya 4 edarusu esookedde ddala mu volume y'okumeka ey'okuna. Nam akuwadde obubonero buno bubiri oluvannyuma lw'ekigambo kino ekigamba nti bismillahi arrahmani rahim. Akuwadde obubonero buno bubiri obulaba kuliko ka fatha then n'akalala akawaggulu ketuita tanwin. Akabonero kano kabaamu nuuni eya sukuuni. Nziramu bw'osanga akabonero kano kabaamu nuuni eya sukuuni, okitegedde? Kati nga wonogamba nti an kati for example wano ba weno bagiwadde fatha tain. Fatha tain means fatha bbiri oba fathatani. Tugambye nti akasooka wansi kabeera fatha, akawaggulu kabeera tanwin. Okitegedde? So osomanga wonowandiika ba eno ng'ogiwadde fatha then mu maaso gaayo n'ogisaako ennyukuta eya sukuuni nga nuun. Okitegedde? Ino alifu nebeera nga efuuse eri silent nga teyatulwa. Kitegedde? Teyatulwa oba tesomebwa okujjako nga eri ku nkomerero y'ekigambo awo okolaki w'ogisomera then ignoringa tanwin. Tujja kiraba insha Allahu tabaraka wa taala. Naam, tuyina ban. Tugambye nti alifu ebeera nsiifu. Ban, ta, tan, tha, than, ja, jan. Nkudiramu ban, ta, tan, tha, than, ja, jan. Okategedde? Tuyiga butya bwe tussa tanwin ku nyukuta zaffe zaki eza huruful hija. Ngenda kusikamuko insha Allah wansi tusobole okufuna ku lines ezisingako awo biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, tuyina than. Jukira eno dhaali nebeera tha ku fatha then than. Za eno zaayi nebeera zan. Fa fan. Ka kan. Gha ghan eno ghayine nebeera ghan. Dha dhan. Ya yan. La lan. Okategedde? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.